saagala mulandagge naye byonna ewala simabawa mabaluwa situlina kutuukayo naye nsaba munneegatteko tugende mu lukiiko lw'ekyalo kuba mwe nalubakwatako. Yate kaakati n'abakyala fe abatamiivu mutwagaza ki? Mwe mugamba yetwogera bintu by'amagezi okiwulira kaakati ate wuyo mugamba muno mutwetaaga mu lukiiko tugenda nkwogera ki? Era omutamiivu bw'ajja n'awanika omukono mumuvuvuba tebakuwa platform kwogera lwansonga bagamba oyo mutamiivu talina kyayogera cannot say anything temutulabako ate tuba bategeevu. Yes maama n'abakyala nteweerumma lulimi ntetugendagenda mu lukiiko onongenda mbaagalayo mu lukiiko siina nsonga ya muntu gye mbuusa maaso ate buli omu awanise omukono nja muwa akazindaalo. Kyakubiri abatamiivu mutambula mu bifo bingi mubeera n'amawulire mangi ebintu bye musobola okwogera ne tukola ki ne tulondamu weewaawo nti byonna bye mwogera tetusobola kumala gakola ki gabitwala. Ate okusinga twagala kulangira ssentebe oyo ssentebe ayagala bakaabandi tulina okwogera buli ekituluma ekituli ku mutima tugyogereko. Waliyo n'omulala musezi ku kyalo tuba tuyitawo ekiro ne tumulengera twagala kujja naye tumulangire abo in short form is a night dancer kati twagala tumwanawo musinge publicly omanyi ffe tetutya kasa tuteekakaako nkawalagi twogera amazima tugende ebyokunywa gye waliyo amazzi tujja bawa munyweko n'abakyala kubalemu amagezi gino emyaka olaba gifaanana okunywa amazzi tunywa amazzi tuli bikere amazzi bwe bulamu kimanyi amazzi bwe bulamu n'abakyala nkuggwe so si ffe amazzi bwe bulamu wammwe iffe tuyowa place not hours iffe tulina bye tunywa kati naffe kankubulire naffe walagi bwe bulamu obwaffe kati nkitegedde bulungi era saagala mbaleke mabega tugende ffenna kati meeting we neeba ewedde nze nja bafunirayo ebbiri mugende munywa munaba temuzeeta kati ate ne bwetoloola simanya mala nini maama awunya taata bobo kintu kyangu nnyo nja bawayo ebbiri mugule ekyo kiwedde kati mujje tugende kubanga obudde butuyitako kintu kyangu nnyo naye olina ntulwanirira ne twogera. Muzeeyi Katongole nze ndowooza nkyalina nnyo ebyokugamba nzeekuyise naye munnaye naakugamba ki obuvunaanyizibwa wabwesuulirawo tokyafaayo tokyamanyira kigenda mu maaso mu makaago oyingira bw'ofuluma bw'ogira n'ogenda n'omalayo wiiki namba 2 tomanyi biri waka yoba obeerawa oba obeera mu bakazi banange tuliswala okutuleetera wano nti omuzeeyi waawe yafiiridde mu loogi kaki ekintu kyamaloogi ate nze mmanyi munnange gy'obeera obuno lwenagenda kutukalumanya nalumanya naye maama naku mmeka mba nkyatereeza nnotu zonna kutalira wangi taata weebale kutereeza naye nno munnange sikirumamu tugenda kuswala wano meega kyawe ebbuma gwe nasigaza kuba n'abaana bajja kujja tuyinza okulowooza nga bawano bokka naye ng'eriyo n'abalala nze nkugambye tujja kuswala nga bwe tuswadde nno bwe tugenda okuswala ku mutabani wo Mike mutabani we agenda kutuswaza kikyate Mike Mike addidde ekitiibwa ky'amaka gano n'akikwata n'akivulunga mu ttaka kyonna n'akimalawo. Mike yakoze ekiva ekisembayo okuba ekibi pozi tobeera waka tomanyina bigenda mu maaso tonnamanya mawumukira n'omutabani wo ge yakoze mu bantu bonna Mike be yarabye ng'okuwa omukozi olubuto kyekisinga obukulu teebereza omwana w'omugagga agenda kuzaala mu mukozi habusigala omukomba box ebyo byenagamba omwana ava waka atambula agendeko ewalala n'omulemezaawo kati nakatudde agenda kuzaalira Mike omwana katuleyebale sanyusa nnyo n'owulira nti mutabani we yawadde omukozi hausigala omukomba box eyava e Masaka kyotera n'amuwa olubuto gwe n'owooza mbu oyina essanyu amawulire gompadde ga ssanyu oyo muwala mubi okufuuka muwala wange ekisooka nakatudde muwala mukozi ekyana kiwaya kirungi
kiyina empisa kikozi. Owagidde Mike okuzaala mu mukozi hawusigaalo mukomba bokisi. Olinakusine muwala wange. Mukama Katonda ow'ekisa, amazima ku mulundi guno nsaba onsonyiye era onsaasire. At least eno ddiirwe eyitemu Muzaire kaafa awummule, naye nkooye okubeera obubi nkikola ku lw'obulungi bwange. Musajja ono baleme okumukwata ate nange baleme okummanya, obulamu bweyagale, naye nkooye embeera ey'okunyigirizibwa. Nsaba okinkolere muzeeyi afe, Kristo nja kwenenya. Mike. Ogamba otya musajja wa Mukama? Nsiina bigambo. Kikinga weekanga. Olaba wonsangidde wano. Nina byengattagatta. Lwakubeera embeera tennaterina. Ewaka tebannampa ssente kwegamba nkyali mu mbeera eri awo bwetyo. Naye kati olaba otya tugenda kukita kino kusabako. Jjukira wangamba luli we twasisinkana nti olina akawola akoyagala okukyawa. Eky'otuukayo nno n'ofuna amagezi n'otusaba akawola n'okakyawa sinakindi. Oyinza okufuna akawala. Sisobola genda ku kyaki ndi mu mbeera eno. Mbadde nteesa nti genda n'osabako ne weenenya, oyinza okuba ng'olina ebikolobero nga tomanyi. Ekyantamya abalokole kubawolereza nnyo bantu kati ebyo bijjeewo. Si kulowolereza, naye mu ndaba eyange nze olabika ng'olina ebizibu bingi ebikusukkiriddeko, naye ate ogenda mu kyaki osaba Mukama Katonda n'akusumulula. Kati bwe kinaaba bwe kityo nindaako mu maaso eyo nja kwenenya, naye kati kamala okutereeza obulamu awo ekinaaba kyetaagisa nja kujjayo, ne bwe kunaaba kwenenya nja kwenenya. Mukyaki baagala alina ssente, ate nammwe abasomba eyo nabo baagala ssente, ate naawe ogenda kulya ku ssente zange. Naye kati ninde omwezi ogujja. Mike, si bwe kityo bwe kiri. Olaba ne mu Bayibuli mulimu omukyala yawaayo pensa, naye Katonda yamusimba kyekimu ne bali abakola ki? Abawaayo ssente. Ekyo kigamba nti buli omu ajja alina okuba ne ssente. Sooka ondeke sigenda kujja kati. Kale omanyi ne luli waleko ngambye otogenda kunkolera kampeyini. Naye ebya kampeyini ebyo okyali ku mulamu. Amiina. Mukama akumpeera omukisa. Genda. Nyine kajja kazunga kati essaawa eno kalinga akandaba okundabisa kunnemesa byenkola. Genda. Nina amagezi. Kuba singa obadde ogalina Mike essaawa eno obadde omuyita n'omufulumya amaka gano nga kye nagamba mu kusooka ne nkugamba Mike agenda kutuswaza mu jja waka wano n'olemerako. Ndowooza obiraba kati mu busiru bwo naawe otandise kumuwagira. Tosobodde kumuyita kumugamba nti Mike ekintu kye wakoze kikyamu fuluma. Sikyakuswavu n'akamu. Omwana omulungi. Kati mumuwasize mukulu mukole ebidaala. Muteeke wano ebidaala mukole embaga. Njagala obeere ng'omuntu ajjukira gye nakujja. Jjukira ng'otunda obutogo mutonninnya wali bulungi nnyo. Mazeyi Katongole. Totandika kunnangira Katongole butogo. Okiwulira? Singa bwali bubi wali obunoonyaako ki? Oba singa nali siri muntu wandibadde onoonyaayo ki? Mbadde wajjanga ozungirangayo olunaku ng'osirika amannyo mbokisaya mukazi wange tamanyi kufumba. Si bwe bwakuleetangayo. Nakwagalanga nnyo n'embuuka nje butogo. Naye Katongole totegeera. Galiruddawa wasobola okunzijukiza gye wanzija simanya wanzija mutoninnyira, simanya wanzija mu butogo, simanya n'owaana n'omukozi omukozi mulungi simanya biki. Gwe otofudde ku kitiibwa kya maka gano, ofudde ku mutabani wo. Mukulu Katongole kankubuulire ekibigambo bye. Bw'oba okimanyi nti amaka gano wampasa n'ompaamu obuyinza obwenkanankana n'obubwo, nina obuyinza bwonna okukola kye njagala. Sigenda kukkiriza kuswala kukoonona kitiibwa ky'amaka gano. Nze nkubuulira era nga nkukakasa ky'ekyamazima ga Katonda ngenda kukwata ssente akakabuto ngenda kajja. Tolujjaamu yadde akatono ennyo. Ngenda tujja. Tolujjaamu. Beegayizi tolujjaamu. Kye ngenda okukola. Tekisoboka. Oyagale ogaane ngenda kukikola kubanga nze sigenda kuswala. Omwana wa Mike ate omudde. Ati nze nkubuulidde. Nkubuulidde oyagale ogaane ekyo ngenda kukikola. Kutoka kwata kubuulidde.
Kasatiro Basatira